Kinajjukirwa nti Ezike Zakaayo eryali limanyiddwa ennyo mu byobulambuzi bya Uganda eryali likumirwa wali ku kkuumiro ly'ebisolo Entebbe lyafa mu mwaka 2018 ku myaka 54 era nga kino kye kifo mwe baaliziika. Zakaayo yasikirizanga abalambuzi bangi anti buli eyagendangayo okulambula yasooka kwagala kumanya bimukwatako. Kati nno olwaleero ekkuumiro ly'ebisolo lino lijjukidde Ebirungi Zakaayo Byelyakolera ebyobulambuzi bya Uganda nga Ssenkulu wa Uganda Wildlife Conservation Education Center James Musinguzi bw'annyonnyola. Naye nga Zakaayo yakola ebintu bingi nnyo mu okutumbula obulambuzi bwa Uganda nga yaleeta nnyo abagenyi, n'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti tugenda mu maaso okujjukira Zakaayo olw'omukululo gwe yaleka n'okubalaga Zakaayo Tuba Junior yasigalawo nga omusikaawe nga tumulabirako. Kati mu kiseera kino Zakaayo baamubbulamu Ezike eddala era nalyo liyitibwa Zakaayo nga tumusanze azannya ne banne abalala. Naye Zakaayo bwe yafa waasigalawo omusika Zakaayo Tuba Junior, era abalambuzi bangi nnyo bajja okumulaba ne bajja okuyiga ku Zakaayo. Ate naffe tetutudde tugezezaako nnyo okuyiiya okulaba nti tuteekawo ebyobulambuzi ebirala mu Zuwa n'Entebbe. Musinguzi agamba nti bafuba okulaba nga balongoosa mu byobulambuzi era abalambuzi beeyongeddeko nga bajja wano omwaka oguwedde 2018 baali 36,000. Ebyobulambuzi wano mu ggwanga bikwata kisooka mu kuyingiza ensimbi nga buli mwaka bayingiza ensimbi eziri eyo mu buse 5.5 wabula ng'omulimu guno ogw'okukuuma ensolo agamba si mwangu. Kuuma ensolo ez'omu nsiko wano mu Zuwa Entebbe si mulimu mwangu era nga gwetaaga obukugu. Era bannange benkola nabo bakoze omulimu munene nnyo era tubeebaza okulaba nti ensolo zikuumibwa bulungi. Zakaayo yaleka abakazi babiri okuli Ruth ne Amina gwe yazaalamu omwana Shaka. Mu kiseera kino Aluma yakulira amazike ga wano. Gano ge malaalo ga Zakaayo nga kyali kizike wano ku Uganda Wildlife Conservation Education Center era nga Ezike lyafa omwaka oguwedde. Wala bagamba olw'ebirungi Zakaayo Byelyakolera UWEC n'okutwaliza mu Uganda okubeera nga Zakaayo yali abaleetera abalambuzi bangi, basazeewo okubeera nga buli mwaka bajja kubeera nga bajjukira ebirungi bye yali akoze era olunaku lwa leero omukolo gubadde wano ku UWEC Entebbe. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu.